Webale kusalawo n'olyoko gamba nti nze nja kubeera ku Newspark channel kyokola kyamaanyi kati nokkiriza tubeere ng'ate munango olugambo b'amawulire ge tulese tugakuweerawo kyolina okola kimu sooka obeere nga olikinga video yaffe eyo ate munango obeere nga osubscribinga ne ku YouTube channel yaffe olwo nno tusimbule kati nno nsimbudde mukwano amawulire go nina mangi ate nga ge tukuwa tuba tugeekakasiza tutandikidde wa Alien Skin amawulire agava mu Nairobi si malungi naddala eri tiimu Alien Skin oluvannyuma lw'okufulumya Odi enkambwe n'alyoka agamba nti ssaawa yonna yandiva mu by'okuyimba. Hey! Nga bali balisa abayaaye bambi. Muganda wange kulika abayaaye. Kati ebyo nno just byali bitono bikubye tuyitamu mpaka ensi bwe yatuuka neeraba nti akisusi. Nze neekumanya okubeera omulamu nti ne bwe naava nenkaaba siwulirizibwa. Kituufu. Bagamba kitegeeza okola ebivuyo ne bwewaayiriza abantu. Ne mukanolaga nti ne gavumenti side nga nayo kuba bajja gamba ye muwagga. Kajagala nfe mpite mu kufaana gavumenti era abayagambe. Nagamba kabaniga ne netaga security ne bagamba wow. Gwali na nyanza n'okuwa emmundu kitegedde naye nga kyogamba abantu abali n'emmundu bonna abali mu ggwanga bansinga omugaso. Nedda. Lwakinze kale babadde ababwe batyo. Kitegeeza sina kyendi. Bo bwe batakutegeera. Kati anti bwe nfuluma bagenda kuntegeera nnyo. Era ne kale ya bulijjo kenneetise ate twende eggwanga balina kale yakendi etikidde. Ng'ate si byakunyumya kati kale yakwenda kale kayanjuluza nze mwennyini. Era tubifiirwe. Nga weekyayennya ate kati. Batukowoza munegari aliwadde okomawo ate mutuuka okulaba nga fango nyonna esenguse leero juli yafulumye nga olaba ndi naba buli ali touch tukunze mulimu alaba nga fulaaga ziri Kenya nga mukyusizza ekitebe wantegedde bulungi obumbi bugatuuka bugambe bosinga omusajja waali nga tetulina mu katale keekamu nga wabalekera akatale kaabwe ngende ne mu nsenta nagigenda olulimi lweri ate era nnyimbe mu lweri endongo ate ogikube ejje batawaanye ate ddeeno ng'ate tebabitegeera ani kati jjukira olwedde wano waliwo faani beesi eriwo gyonna ngitadde ngenda njafuna agimpamu ssente ogenda giguzaani yenna nti abawagizi bange mbatunda bambaguzaani omugulizaako n'ennyimba zo awo kati problem ejja okuva omuntu kati ojja kutuna omuwagizi ng'ayagala pate anti oba olina okutuuka ku sooyimba ennyimba zange okitegeera awo kaakati oba ogenze kubalekera kaddeyi obulamu bugenda nnyo kaddeyi era yabalina tunoze bubika eggwanga njirekere kaddeyi eggwanga lirekere kaddeyi egwe eggwanga nomabeera nga eggwanga balirekedde kaddeyi kyonna ekiri munnange mu music industry mukama y'amanyi naye ng'ono si ye muyimbi yekayeka asoose okugamba nti nagenda kubeera ng'abivaamu ne Biswanka naye yavaayo nalyoka agamba nti ate ye Desemba agenda kubeera nga music amuvuddemu. Kkiriza tubeere nga tweyongerayo naye ng'ekibuuzo kiri nti owagira Alien Skin okubita olw'okusigaza obulamu bwe oba asigale munnange nga ayimba. Akatubeere munnange nga tweyongerayo naye nga maaso awo tugenda kubeera nga tukuwa ku Godfather ng'aliko byayogera ku Alien Skin byandibanga byebitiisiza Alien Skin n'alyoka avaayo n'alyoka agamba nti ebyokuyimba akabeere ng'ate abyesonyiwa. Bwe tweyongerayo munnange ebya Crystal Panda kw'ossa ne Bruno Kebiranze jjukira nti abantu baavuddeyo ne batandika okwagala okwawulayawula mu bantu bano ababiri. Katusooke tukuwe akatambi ka akasuku ng'ali munnange ne Junior. Bruno Kete yabadde happy ku show nga MC atitibya Crystal Panda n'amugamba mukwano kimpanya yaffe babiri lwaki owaanako saidi muwabaddeyo bimanyi byogere wabeeredde ddala ku stage wali omusajja nga agambe MC lekerawo ebyekisiru. Yes, it is true. So why you get this true? Ndowooza okirabye Kana baddeyo. Ekisooka MC yabadde ayisaamu nnyo Crystal Panda nga Bruno K tamukola ki tamuyisaamu ekintu ekyanyiziza Bruno K
Bruno Kena again and Agamba Amos. But never not to be ogera movie. These are facts. Go be ogiranga. Anji go be ogiranga riga gama so. Our people these days. Baizo ganti kasuko ne junior to run such a chimpanya. Ninga to ogera bitu. Truth every day. Yes. Kakati Bruno K. Bambi. Nara ko mwana we yasindisi. Ayogere nani? MC. Nti amunayi. Wange kivulu ky'abantu abo. Babiri. Lwaki? Enkokola ziyitiridde ku kivulu wano. Lwaki atenze oyagala kunsegurigatinga nze tokola ki? Tonjogerako. That's what happened. Ekyokubiri. Kyenalabyemu. I don't know oba ekivulu kyabadde kya Crystal Panda. Nga Bruno just yabadde amuwerekeddeko because it looked as if Crystal Panda ekivulu kyabadde kikyeffule. Kakati no Crystal Panda twasose ne tulaba Bruno K Munange ng'avaayo ng'abaako byayogera kati ne Crystal Panda aliko byayogedde ku nsonga eziri mu kutambuzibwa ku mutimbagana katambi kaakano. Ndabye abantu ba downplaying Bruno and I don't like it, man. That's crap. Kutumanyi effort ya muntu oli ayina kyagatta ku kyampanya kifula kyampanya nawe nakyogattako and I don't like it zisagala kubeera ngo omuntu agamba kupanda yasinga ebintu bingi yanze mwana zijja kuba bwe nkola naawe but I believe you're good nze sikola na muntu ata gwe simanyi nti sina talina kyangattako I work with you because I know there's something you add to me so when abantu nga bamuteeka wansi I'm like do they even know what goes through so abantu abasinga they need to stop I believe abantu basenga tebamanyi side noji ya Bruno they see what they see and they take what they see and I think abantu bwe batunulira kyampanya live most of the cases balabanyonga Bruno atwala side y'ebyononese najja na alina ebigambo byatera okukozesa byesobola kuyisa ku mpewo kati abantu ne bamutwala that way tekinange kyekigenda kubakosaamu nga mmwe ababeera ku kyampanya buli omu character ye eriko ku bwatyo bwalize bwenti owe naye bwatyo bwali tewali awo faking awo wali tosobola kufake you can't fake tubaddeko for almost coming to 4 months now you can't fake that you can't newoba wakifaking it reaches the time nekigwaako so you can't fake it for a long time olwekivulu kineeno whose idea was it ye bwe mwatuula wansi omukulu Bruno bwakimuyitiramu teyasooka kukitya agamba ekintu kire kibadde ku tiktok ndatugenda kigejjesa tutya okuba nti tufunamu abantu bano betwafunye. Well, I think it's not about whose idea, it's not about mbobona yale sorry yakoze, it's about joint effort. Nze mumanyi njagala nnyo ebivulu ateze ndi wasend. So it's something that because when I is just a trend and Easter was coming, I'm like, let me do this. Okay. Nemugamba blood zingenda kula waiting. Nagala tuchikole. It's just a matter of trying. Lwakuba abantu bagala nnyo kiteeka ku nze nti kwanda yakoze bwat na. I can come up with an idea but execution tusobola kubeera bwomu bwojja kulowooza nti panda yakikoze naye nga ate n'oli naye effort ye. Subscribing liking tereka obaka bawo mu comment section tukiriza tubuzeeko ku Namusoke Sarah Fauzia Luwede Miss Jane Lucky tukitumiddeko Mama Majera ne tutumirako ku Kuluthum Kayemba Jawan Namulindwa Aprosi Nacha Anet atera katubuzeeko ku Doha Madabala tugenda kubeera nga tubakoonako maaso awo abweteyongerayo munange Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera nga awabula Bobi Wine avuddeyo n'abeera nga ate atereza Bobi Wine katukuwe munange akatambi kano saane Bobi Wine ngogaseko ne Nubianili mwabajjonkezo bamuzaako ki tebayimbangako bonna asa atayimbangako na Bobi Wine kati Bobi Wine kyekituufu ali kuki ali ku kyekituufu byabufuzi byakuyimba when akagambo ko tokalabye obuddemu okalabye when words fail music speaks yange when politics fails music speaks so inawo okola editing kaku editing eno page ya muntu batosobola oba osobe yawandiikidde Bobi Wine waba yeye yange when politics fails music speaks kebyofuzi lwaki nnyo Bobi Wine ate batya kati awo mujjonkedde nga byamulema wa manya abawagizi ba Bobi Wine nga byamulema wa abawagizi ba Bobi Wine mwine ekyo ekizibu
nkugambye nti statement yandibadde when politics fails, music speaks. Kati amba mujjonkeddewa. Kati politics Tuni yava ku Bob Wine. Politics affaires. Badde mutuddeko. Yes, kiriza tubeera nga tetuddukako ewa Godfather avuddeyo n'abeera nga alabula abayimbi bana. Abayimbi bana balabuddwa nti singa tebabaako kye beekolera industry eno ey'okuyimba yandibalema. Bayimbi kyabo akatambi kaakano. Bano be bayimbi abato abagenda okugwa eddalu nga tebannafuuka kye baagala kuba. Bagenda kubaluga babasuule n'eddalu naye nga buli omu yalala nti balaba mu future. Omuyimbi asooka ono ye Katonda amuyambe nnyo kubanga ayinza okumaliriza nga Rocky Giant. Ye obulamu bwe bwonna yafuuka kasasiro, yafuuka ekkuŋŋaanyizo ly'amalogo, yeetooloddwa amayemba, amasitaani, amajini, amasanamu, emisambwa. Buli ayagala okugoba omuntu wano aweereza ye. Ewuwa wonna wajjudde weewati oyinza okugamba waliwo olaale y'amasanamu n'amasitaani. Oyo bamuyita alien skin. Bw'ateegendereze n'aba mulogo nnyo 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 agenda maliriza nga Rocky Giant. Muteeke waaga eno video mugitereke. Omuyimbi ow'okubiri ng'era alina n'ow'okusatu ye Ava Peace ne Winnie Wamami. They will not walk away. They will not walk away. Eyo style eyo gye balinnya nayo ku stage eyo ne energy ne bafuna abawagizi endulu neeraya ne bawanika amabina waggulu we bati kugulu okumu kuli wansi kuno kwe. Mujibuuze Shakira gye yamukomye. Shakira. Mujibuuze yali amanyi nti ye nannyini yo the king herself waje baamutwala. Omwana wa Kiwanuka kubana Uganda style bw'oba ogikuba omulala bw'ajja n'agikuba gwe oyina oggwa. Omwana wa Kiwanuka kkiriza agwe mu abaana abato mumanyi wa gye yava. Alwanagana ne mukama we n'amusinga amaanyi. Oyo ajja bakomyayo ne mutaafune mulogo mutuufu nga buli lunaku mulina okugendako ewa omusawo. Omuyimbi ow'okusatu omuyimbi ow'okuna bw'anaaba teyeesonyiye kampu y'abannaabo oyinza bo bayita banno 10 oyimba oyimirira mu bifaananyi n'olabikirawo nga gwe sita 10 bw'ayimirira awo bwayinza ozzalawo buli aliwo ne balowooza ono alabika alina n'Oluganda ku Wizkid. Naye bw'oteesonyiwe kampu eyo nga tuvudde wa Godfather munnange ekiri mu music industry. Abadde ateekateeka okuyingira okuyimba byesonyiwe mbwe eddogo liri mu bayimbi akatambi kaakano. Story gye nawulirako nti Eagles ne Sebata baali balogera ku muntu omu. Baali n'omusawo. Bonna baali n'omusawo ng'ali omu. Yali Kyaggwe. Simanyi. Era ffe we twajjira mu kuyimba nga batutiisa muzeeyi Sebata. Nga bagamba Sebata mulogo. Sebata yansabako so tukole ffenna. Nangamba mwana wange njagala tukoleyo ekivvulu ffenna olunga hiti zifuuse hiti. Okuba. Bamaneja be nnali nabo. Ne baŋŋamba ne banziza ebbali mwana wange. Mwana waffe. Bw'oba oyagala kukoma. Bw'oba oyagala okukoma. Kola ne Sebata. Togeza. Ne bajja nga batugereza ku bantu bangi. Gundi yakoma. Gwokyamulaba yayimba naye. Gundi gwokyamulaba yayimba naye. Eagles tayagala kukola naye. Eagles yakwatako ssente miliyoni 2 negaddiza Kabusenga. Robert. Enambole. Ebyo ebintu we byajja bwe bito ebikola. Nga bagamba batya? Post egenda okufuluma ng'eriko muzeeyi Sebata. Dwe twayimba Enambole. Keti ne batuula bonna ne Eagles bagamba Kabusenga tetugenda kukolera seeyo. Era ogwo omusango gwagenda kundooza ne mu kkooti. Eagles ne babaaninga ennyimba okukuba ku Bukedde. Bwe mba nga njogedde ebyakalebule binoonyereze ku Bukedde. Kabusenga n'abagamba munzirize sente zange zirimu n'amagoba ne bazimuddiza.
nga mulimu n'amagoba tebaagala kukola na Sebatta naye sitole eyo Sebatta ali mubi bwatyo ekikolimo ekyo kyajja kikwata muzeeyi Sebatta bwe kityo bye bamwogerako naye ng'oluusi kiyinza okuba tikyaliyo oba nga kyaliyo naye nze sitole gye nawulirako mbu baali balina omulogo omu ng'omulogo yabagamba omusajja gwe bayita Sebatta ku kintu kye namuwa temuyimbanga naye mmwe okitegeera ontegedde bulungi Sebatta baali baamuwa omusota baali baamuwa ekintu ng'era alina ne microphone ye tagiyimbisaako muntu mulala mbu nga bw'agikwasaako n'ogiyimbirako toddamu kubahiiza ndowooza toddamu kubeera waggulu kakiika kituufu Sebatta alina omusota nzi simanyi naye kugambye nze nyumya ebyaliwo bye nasangawo nze ate nakyogedde kyolabirako nange kennyini ne baŋŋamba tuyimba naani bamaneja be nnali nabo era tewayimbako na Sebatta saayimbako naye ate nga nayagalanga nnyo Nagudi munange pressure emususeeko kubanga babadde bamusabula kwosa n'okugjayo ebyama kaakati nno yeetondedde mirembe tasobya nno yeetondedde mirembe agambye nti asaba akumusonyiwa ekibuuzo kiri nti asonyiwe oba nedda comment section mukwano tubeere nga ate twesanga yakatambika kano nange ensonga ya mirembe nali ku live nempitira mu Luganda bakiyita kuyitira nenjogera ku mirembe beddings naye nga I want to clarify sirina anybody intentions eri mirembe beddings era ntwala omukisa guno okwetondera bafanizi ba mirembe beddings family ye n'omwami we Nsambya Furnitures ku lwekyo kye nakola nsaba musonyiwe Asia naye Asia omanyi ku bantu bonna b'osinza ovuma kuno ku app omuntu bwe wasinga okukosa mu kubuulire wadde nange wavuma n'ogaana n'abaana bange bazzolo omanyi nti wakosa nnyo omuntu gwe bayita Mina the Queen bannange anti kati olaba okimanyi nti wamukosa nnyo Fatuma kintu ky'olina okumanya kikino wammanga saawa zino tulina ekyo kyebagamba oba okuconfess mpagala mukimanye nti entalo ezibaddewo ku app kuno nange ng'omuntu nakosebwa Fatuma olowooza sikosebwangako Donasi okosebwa naye wamanga tonnagenda soko olindeko tukusaba woba oyisa mbadde nsaba nze oba oyise n'okwetondera bamaama b'abantu b'okosezza bambi ne bamaama bennyini Donasi yabayiseemu omwana bwetondere bamaama b'abantu bewakosa mwana nga maama wange Yvonne bamaama mama wa Bulisha mama wange okimanyi nti mama wa Bulisha akyakulinako obusungu nkuwulira yama ngenda kukidda wamagenda mu maaso obutonde omuntu ayambuka ku katuuti okwagala okumbuulira omuntu we gwe nakosa I think netonze in general ya omantegerekeka netonze in general ati sigenda mwana bonna omuli Mina okitegeera Kiriza tubeere ng'ate tubuuzaako ku Victoria Kigongo, Teddy Bay ogamba otya, Agnes ogamba otya, Masiko Innocent tukutumiddeko Peaceful, webale kuba nti no okwoli, twagala okubuuzaako ku Nabirye Justin, Nankuke Esther, twagala okubuuzaako ku Adija, Kagude Charles ogamba otya, Namutobidala twagala okubuuzaako, Omwami Musisi Jona Sesanga tukubuuzizaako. Mulowooza Eddie yawe etazeemu okulumba aba foot soldier avuddeyo munange n'abeera ng'ate abaanukula avuddeyo n'abaako byayogera katukuwa katambi tetwagala kulwesaawo. Some people were created to give hope to the hopeless, while others Bobi Wine was meant to give hope. I said some people were created to give hope to the hopeless. I don't know about Bobi Wine agwa mu kitiiki mumumanyi abamulaba and you reason him back kubanga oyina gobo oyina ensonga yesinga ku eyo tekuba kuba magi bwe nzija nembanga ndi stakeholder ate omunene oba aluddewo oba a senior stakeholder for example nonga sikirizibwa kwogera no let's continue working together abantu abalala baleme twawula naddala bannabyabufuzi
tubenga naffe tutunulirwa ng'abantu abalina amagezi. Okimanyi nti nno amawulire gaffe tonnabakuba nti nno ogalayikinga mukwano kankujukize okuba nti nno olayikinga amawulire mangi getusoose okuwaako leka obubaka bwawo mu comment section ate era tujja kubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo ate nabakuba nti nno subscribinga mukwano aweegatte ku mukutu guno olw'okufuna amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano katubeere ng'ate tweyongerayo Balista Timo Sibirungi bavuddeyo ne bamwabya mbw aliko omwana ow'obuwala gwe yafunisa olubuto ate namugamba abeere ng'alugjamu kaakati omwana ow'obuwala munnange avunda ebitundu bye ebyekyama avunda mu lubuto akatambi kaakano wakwata Nakalembe Janati mukazi wattu n'akuwadira mu 1700 1700 lwe yakuwa wali omusabye 25 muyigiriza kofi mukazi wattu n'akugamba agent yamubba n'akwata nusu 1700 lwe yali alina n'omwebaka koti n'omudisa Uganda ogano mu obujjanjabi gwe mazafaka gwe yaga kumanyira gwe gomanye ebyama byensirikidde gwe mazafaka Nechini abana eranze nkuyigiriza kofi nemala nenkufunira omulimu nenkujira bye ngachaga beba kakecho kimazafaka omwana oli ali kigozi gwe yaleta ku interview yo wamukola bikigwe omanyi future y'abaana bawala bose mu Dubai gwe kitimo Balista omanyi future y'abawala bose mu Dubai gwe mazafaka singa basista bo omuntu ave Uganda nava javude ngaze mu Dubai kukyusa bulamu bwaba kulina mu future nga kulina mu essuubi njogera mu igiriza funa omulimu akole lwaki oba omwebaka lwaki oba omufunisa olubuto Nakalembe Janati ali avunda afuluma envunyu mu busolo avunda n'abaana avunda n'abaana bajjanjaba omwana because of you oli yourself weyagala wata dakali yaye olina okujjanjaba Nakalembe Janati okufanga embizi ngenda muleta wano ngenda mbaleetera enkya ngenda kubaleetera Nakalembe Janati enkya ngenda baleetera Timo Balista gwe yagisaamu olubuto n'atandika ovunda n'abaana buli sente ze bafuna ze bajjanjaba family ya Nakalembe Janati baavu bazibu omwana akwadadira muzeru 1700 omusabe 5 taziweza ate omwebaseeko mulimbe n'omufunira omulimu omufunisiza olubuto olumugisizaamu omulemedde mu obujjanjabi kale nawe de wanene oyasamira abantu gwe mazafaka ebya Zubeda kwosa ne Patra tebinnagwa bano nno buli omu alabika tagenda kupowa munne Patra walaba video munnange eya Zubeda ng'amuddamu avuddeyo n'akikaatiriza bulungi n'agamba nti tagenda kutiisibwa Zubeda mbu Zubeda yamulemesa akalimu ka Spark era bagenda kwetwala paka last ne Zubeda awera agamba nti olina okuyingira ekkomera ani anaasingaani katukuwa akatambi Zubeda mu video n'agambye mbu omuwala Patra ampaayiriza Zubeda sikuwaayiriza tuyite producer Alex nakusanga ku theater nali ngenza kulaba Alex najja n'omuwala gwe najja naye akola ku Spark saamuteeka mbina kubanga ye bambika right now era akyalina omulimu gwe ku Spark twajja abawala babiri ne tukusanga ng'otudde ne Alex nga tuvudde ku Serena ku Spark nimbaki siwo wali otudde abamanyi Spark mugimanyi bw'oba ogifulumye n'osala ekkubo bw'okkirira wemma nga waliwo theater nimbaki mu bantu bonna abakuwayiriza Zubeda si ggwe nze siri kika kya muntu ayinza okujja n'enkwogerako gwe Zubeda nga tolina kye wankoze mwe mukucunya abaana b'abandi wano olw'okuba tebalina numbers tebalina platform nga tebasobola kwogera nze nina following nina numbers nsobola kwogera abaana ne bampulira ekyali kikwogezeebwa ebityo kubanga wali oyagala nawe wayina muwala wo by then ng'oyagala bamuwa omulimu ku Spark so muwala we era wayitawo ebbanga tono n'avaayo n'akola video ng'avuma ssanyuka omulimu ate nga ne wamala okunjogera ne muwala wo omulimu ne batagumuwa kati kiki ennimba ogenda musamwasamwa n'oyogera ebigambo ne bikosa omuntu gwe n'obyerabira ate nga gw'obigambye tasobola byerabira oyogera bubi sikimenyawo ate tolina gw'otiisatiisa gw'oyinza kusiba muwala wo naye yali ekyasaba mulimu ate gw'ogambe bw'okolera nze bizinensi muwala wo akola mulimu ki akola mulimu ki Abedi Bwanika avuddeyo n'atabukira Honorable Muwanga Kivumbi era n'ajjukiza abalonzi nti temulonda kibiina mulonde busobozi
Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo naye kyenjagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo njagala bajjukiza nti ffe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamuyinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batulinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatulinako obuyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza nti bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi era betusuubira nti betugenda okugendamu okubategeeza okubasaba okuzza ebisanja byaffe obujja. Bwe tutambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel kati kusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kw'ossa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Ffenno tukuwa amawulire getwekakasa tetumala gakuwa amawulire nga tetugekakasa. ky'olina okola kimu kwe kuba nti noweegatta ku mukutu guno obeere nga ate osubscribinga kw'ossa n'okunyiga akade ka notification. Video eno wegimpeera like mukwano oba onkoledde ddala bulungi ate woleka obubaka bwawo mu comment section gwe asinga. Beera bulungi weeraba.